Njagala okubategeeza ab'ebitiibwa mu summary gye njagala okubategeeza. Nja kutandika ne O level oba Idaadi ey'omwaka ogwa 2025. Enamba y'amasomero aga Idaadi agakoze ebigezo ebyo yabadde 128. Enamba y'abayizi mu masomero ago 128 babadde 2,989. Abayizi abo bwe bati bwe bakoze ne bayita ebigezo byabwe. Abayitidde mu ddaala eryasoose erya excellent oba mu mutaasi oba distinction 1 babadde bwe bati, babadde abayizi 1,119 mu toto, ng'abalenzi bali 749 ate nga abawala bali 307. Abayizi abafunye distinction 2 abayitidde mu distinction 2 oba very good oba Ziyadi jidda babadde 812, nga kubo abalenzi babadde 495 nga abawala bali 317. Abayizi abayitidde mu Ziyadi oba credit 3 babadde 476, nga kubo abalenzi babadde 284 ate abawala ne babeera 192. Abayizi abayitidde mu ddaala erya makbul oba credit 4 pass babadde 302, nga abalenzi bali 165 ate abawala babadde 137. Abayizi abataayita babadde 208 mu O level mu Idaadi 208, nga abalenzi baali 167 abawala baali 113. Abo be bayizi mu level ya Idaadi. Mu Idaadi olupapula oba madda eyakolebwa obulungi okusingako endala madda ya fiqhul ibadat. Madda gye basinga okukola obulungi abayizi mu Idaadi, ne kuddako madda ya tarikh al islami, ne kuddako madda ya tawhid, ne kuddako madda ya nahwu wa sarf, ne kuddako madda ya tilawa wa tajwid, ne kuddako madda ya insha wal mutalaa, ne kuddako madda ya al imla wal khat, ne kuddako al hifz wa tafsir, ne kuddako al adab, ne basembyayo madda ya al hadith. Abaana aba O level bwe bati bwe bakola mu subjects zaabwe ezaali 10
kubanga abaana ba Idaadi bakola papers 10 kati gye basinga okukola obulungi ye fiqhul ibadat, jurisprudence of rituals. Ate gye bakola obubi ye madda ya hadith. Ate mukimanyi nga fiqhu ava mu hadith. Kale mujja kutuyambako eyo insha Allah okutereeza ensomesa y'amawaddi ago agamu. Awo nga tuvuddewo tugenda ku level ya Thanawi. Abayizi mu level ya Thanawi, okusooka amasomero gaali 6 agakola ebigezo bya Thanawi, ne gatuwa abayizi 785 era bwe bati bwe bakoze. Abayitidde mu ddala erisooka mu Thanawi babadde abayizi 348, nga abayitidde mu ddala erisooka excellent oba distinction 1 oba mumtaz, abawala babadde 94, abalenzi ne babeera 254. Abayitidde mu ddala eryokubiri Jayidi Jidda oba very good oba distinction 2 babadde abayizi 231, nga kubo 59 babadde bawala, 172 babadde balenzi. Abayitidde mu ddala eryokusatu Jayid oba credit 3 oba good babadde abayizi 113, nga kubo 28 babadde bawala, 85 babadde balenzi. Abayitidde mu ddala eryokuna makbul oba credit 4 babadde abayizi 49, nga kubo abayizi 14 babadde bawala, abayizi 35 babadde balenzi. Abayizi abakoze ne batayita mu Thanawi babadde abayizi 44, nga kubo 14 babadde bawala, ate 30 ne babeera balenzi. Amawaddi bwe gakoleddwa mu Thanawi begati bwe gabadde. Lyasinze okukolebwa obulungi lyabadde tilawa wa tajwid, eryaddiridde lyabadde lya tarikh islami, eryaddiridde usulul fiqhi, eryaddiridde al adyan wal firaq, eryaddiridde al balagha, eryaddiridde usulul fiqhi usulul fiqhi, eryaddiridde al insha wal mutalaa, eryaddiridde at tawhid, eryaddiridde an nahwu was sarf, eryaddiridde usulu al hadith. Amawaddi agakoleddwa obubi mu level ya Thanawi ge gano. Lyasinze okukolebwa obubi ye madda ya fiqhul ahwal shakhsiya islamic family law, neriddirirwa al hifdh wa tafsir Quran memorization and exegesis.
neriddirirwa al-adab al-arabi, Arabic literature, neriddirira al-hadith, traditions of the prophet sallallahu alayhi wa sallam, neryasembeyo okukolebwa bubi ye madda ya al-fara'id, inheritance. Eyo ye performance in general and in summary bwe yabadde mu A-level. Details mujja kuzisanga ku portal. Buli somero ligenda kubeera ne access okulaba results zaalyo ku portal okusinziira ku password zemugenda okufuna wano olwaleero insha allahu taala. Olwokuba twazize ku mulembe gwa digital, titwagala kubalwisaawo. Details mujja kubeera nga muzeerabira nga muzeeyo ewammwe ku masomero gammwe. Kyenjagala okusembyayo nakyo kwe kubategeeza nti Iteb nga mukadde waffe chairman wabategeezezza gujja kubeera nga mulimo gwayo ku receivinga bayizi be bamaze okuregisteringira eyo wammwe. Tetukyazeemu ate kutwala budde bakuregisteringa bayizi nga mubaleeta eno. Abayizi bonna nomugenda kubaregisteringira ku masomero gammwe. Mugenda kukozesanga zi computers oba amasimu, kubanga kasita obeera ng'oli accessed ku internet osobola okubeera nga oregisteringa abayizi bo. Tujja kubeera ne workshop gyetunaabayita insha Allah mu luwummula olusooka. Tujje tubayitireyitiremu mu programu yaffe nga bwe mugenda ogikozesa, mubeere nga mukozesa programu gye mumaze okutegeera obulungi. Naye as of now njagala mbasomere programu yaffe mugitegeere, kubanga eyo gye mugenda okukozesa.